Abali abakozi b'omusumba Pastor Bujingo okuli Uncle Bini mbayina maaso nga baleese obujulizi ate ye Kadaama akiguddeko ku kisaayi bannanga abasajja b'ennaku zino bano bo babaza mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire muli bulungi Zahara Toto agudde mu bintu ng'enkola yaffe mbasaba video eno mugimpere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemeso wanga byonna biyemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisabe ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano bannake Shakibu obulamu butambuliza ddala nga we yabubala watali kubuuza ate nno bannaye nga si musango era munange bwatu bwageze ku Facebook page ye n'agamba mbu atumiddeko X yenna eyamuyiribya munnaye ng'amujerega mbu muno mbu bisaati munnaye kati obulamu butambuliza ddala bannange obusi busungu kale ate wetuli mu saidi ezeyo omusumba Pastor Bujingo maaso wano waliwo ate yatuwa obujulizi munnange tetumanyi oba bituufu oba si bituufu naye nze akatambika nkabateereko namwe musobola ate okubanga mumwerabira kali siriasi bitya bannange katumulabe naye tweyongereyo. Assalamu alaikum Azore Sudiman. Rest in peace muganda waffe Richard. Information gyenfunye bamutira wa Pastor Bujingo ewe waka. Bamusanga mu kikolwa ne Susan Makula. Neera ye yafiira mu maka ga Pastor Bujingo. Pastor Bujingo n'akubira Muhoozi Kanyerugaba. Bwe yamukubira Muhoozi Kanyerugaba na instructinga Mejo omu akola ku tiimu ye okola clean up mission. Neero omulambo ne bakuteeka mu mmoloka ya Pastor Bujingo ne bagivaako emabega mu mmoloka ya Primo ne bakuba amasasi mu bbanga nga balaga abantu nti emmoloka ya Pastor Bujingo bagikubye naye ng'omwana baamutidde wa Pastor Bujingo. Baamutta ssaawa nga 12 ez'akawungeezi. Omwana Richard baamutira wa Pastor Bujingo bamusanga mu kikolwa ne Susan Makula. Iyo information yeriwo. Neera Muhoozi yonna yabipanga. Emmoloka gye mwalabye gye baakubye amasasi bagakubira mu balakisi okubalaga nti nno bagikubyamu ki amasasi naye nga tebagikubangako masasi. Video eno n'ekirala Muhoozi alina mission ey'okutta General Kayindo Tafiire ne baspeaker be bawadde emmoloka abaali babaddeko baspeaker emmoloka ezo muzizzeeyo zirimu obutwa. Muhoozi agenda batta especially Moses Kigongo ne General Tafiire. Muhoozi Kanyerugaba agenda batta. That is next mission. Ennaku z'omwezi nga 6 2024 guno omwaka batemuuliza bintu bino mugenda kubanga muli bafu mwe mwenjogedde mission eddako Pastor Bujingo byebyo naye nga munnange poliisi olunaku lw'ejjo yavuddeyo neerabula abo bonna abeeyingiza mu bintu nga tebabitegeera naye nga bwe tuli munnange yayogera akulaga nti ali siriyasi bwenkozaako eno bannange abasajja b'ennaku zino kale munnaye katugambe nti kyakoze abadde akitegeeza era nga munnange musajja mukulu bw'atyo bw'agenze n'aproposinga Kadaama ng'akyali ku kisaawe Entebbe. Oh my God bannange oba abala ssente za Kadaama oba amubalako kiki bannaaye musajja gwe yabe munango omwana tulya bintu bye bambi ate nomala n'omwefuulira nti olaba munaye Kadaama naye agambe yes bannange siku muwalabu bannange ekitegeera ne mama katusabe kale oba omusajja akitegeeza oba omanyi munange ennaku zino mbu abasajja babala baagala nnyo abaana abavudde ebweru engeri gye babeeramu n'akasente mbwera akasente oluggwawo munaye ng'amufuumula ng'amwefuulira naye katusabe nti gwe oli mutuufu wenkozaako eno ewa Zahara Toto. Abuukisa ku Mungajjanzi bamuwadde scholarship mu aviation oluvannyuma lw'okuyita course. Oh my God era nga munnaye Captain Mike nga musanyufu nnyo byansusso nnyo bannange so gwe wenna munnange abadde aweddemu amaanyi togwamu maanyi so okulabire ku Zahara Toto yasookera ku Spark TV live wire yuyo munnange asinvudde agenze kusanyuka TV yuyo simanya bwa DJ ate yuyo simanya yuyo yereeze ne Zubeda bannange bakati Zubeda mukazi wa tawulira atya kale munnange wetuli mu saidi ezo ina musanyo bifubitya era munnange tekikwewunyisa nyonge ennyonyi gy'olimu nga Zahara Toto yakutte ebyuma nga yalutwala wuuyo mu bwengula bannange.
kale kyasanyu nnyo kasoberwa omugumiikiriza era nga weekiirizaamu buli kimu kiba kisoboka ku sayidi zo ate bwenkozaako eno ewa Brera munnange kaana kattu kano kawala ka Bruno ke munnange nno kakuze bannange mumanyi kalabika bulungi bannange ye mami Farida Nakaziwe omulimu agukoledde ddala nga ye taliimu kweganya wadde bwenkozaako eno ew'omusumba Rosias Bujingo bannange ez'ensonga zikyagendera ddala mu maaso era nga mu maaso wano nina eyali omukozi waayo Uncle Bean ate ye akusosotolera akuviira ku kamu bannange bino byo bitiisiza ddala tetumanyi oba ebintu byayogera bituufu oba naye abyogerayo ng'alina kyayisawo okubajjukira mu nnaku eziyisawo ndowooza kati giringa myezi 4 Uncle Bean ono yavaayo n'ayogera ebyama byonna ebya Pastor Bujingo oba olutalo lwabwe tebunnaba kuggwa katubirabe so kakati essaawa zino bwafudde mukama wamuyitidde simanyi kyabadde okujjako we nakomera omumanyira nakoma omulabako 2 okwogera naye emboozi 2:19 emboozi ne tukuba ennoga 2:19 yali munywanyiwo yali bodyguard wa musumba yali bodyguard si driver yali bodyguard wa musumba okujjako musumba bwe yabanga ayina gy'alaga naye bodyguard atasula waka pozi ng'asulangawo mu kimugunyu naye teyasulanga waka ng'abeera bodyguard ku kyaki ng'abeera ne bodyguard ku mikolo gya musumba gy'aba alina okuba ng'atambula oba agenzeko ku ziiko baki nga babeera babiri nga babeera bodyguard babiri ye ne Simon si Simon waaki waliwo omwami omulala abeera mu Galubindi bamuyita Simon mumpimpi munene nga bo kati nga musumba aba balina gy'alaga ku mukolo oyo oba wala nga Simon yavuga nga Richard atulaawo mu maaso nga yaggulira musumba yesebo kye kyalinga kya mu maaso ye Richard ng'omuntu nga balina gye balaga ne bwe baba nga tebagenda ku mukolo nga musumba yavuga bwe baba nga baali bagendanga ku mukolo nga Simon yavuga atali waaki ba Simon bali babiri Kanani wadde bonna basirikale naye atali waaki nga basirikale anti Simon waaki tomumanyi nti musirikale tukirya Simon waaki amyuka ladisi wembala tokimanyi nti musirikale nkimanyi era Simon musirikale kati Simon waaki yakulira security nakoma okumanya nga yakulira security ye Kanani nga yakulira aba abaswati security ya swati naye simanyi oba yali bamuwaamu simanyi nnyiniyo kubanga mu ofiisi yali ey'omukazi gwe bayitanga Lizi Katayike oyo gwe balangira ku TV nti abbye ku sooti ku ofiisi bwe yagivaamu kati ku ofiisi ku sooti ofiisi oyo ne bagiwa Simon Waaki neefuuka amale nga mwe batereka emundu z'abakuumi abaku kyaki n'ab'oku sooti kati yo Simon Waaki mulala kati gwe bayita Simon omulala mwami wa Galubindi nga naye musirikale nsolo omukumulisaako wano mu kifaananyi mpozi bwe kiba kiri unprofessional naye musirikale oyo Simon omulala atali waaki oyo Simon naye musirikale kuba ye ne mundi yagiteekanga mu nsawo pisito ey'empale kati nga n'oyo Richard nga be ba bodyguard ababiri okuva 2019 nze Richard we namulabira kuba yajjanga n'ewaka muzeeyo okugenda we yagenderanga ku tuwe okulambula okutuwa nga tamuleka ne Simon atali Simon Waaki era musinga mmanyi musumba bwe yajjanga ku mikolo atera omuvuga abeera mu Galubindi oluusi mwami abeera mu kisaati kyetatera nnyo kwambala na suuti ezo nga ono Richard
Kati obulimba bw'oggyewo mwami Mbabaali ye ng'atugamba nti bukyanga abaawo Musumba teyeevuga manga tebamuvuga yeevuga yekka wabaalaga ye nti yeevuga yekka era muvuzi wa misinde muyitirivu. Musumba okwevuga yeevuga teyeevuga ng'agenda ku mikolo ng'agenda katugeze agenda ku holiday ng'agenda ewantu weetaagisa okuba nga tali yekka seewaka okuva ewaka kugenda ku kyaki abadde yeevuga na luli bwe yagendanga ku mikolo nga yeevuga lulinga ebya Teddy tebinnayonooneka kubanga bano bafuuka okuba active ennyo ku bya Teddy nga bamaze okulangira Teddy oba omwami oyo Simon beba yavuga Musumba ne bagenda ne Vuki ne bagenda okukyala mba Suzani obyonkukutu emasooli oyo omwami Richard omusirikale kati noono nzo mutegeera nti wa SFC nali semumanyi Richard nali manyi nti be bantu abakola ki kubanga Simon Wachi yafunanga abavubuka abo ku kyaki n'abalaga security bayinza otambula nga abantu ba bulijjo kale nti ku kyaki kuuma bwoti ngera ku Musumba kuliko abamutambulirako naye nga si ba security badala naye nga kale baweerwa mbusikirwa awo kati nga nange ndowooza bwe baki bwe bali kati netandika okumulabanga nnyo mu ofisi ya Musumba babeera bonna kati bwe nalaba ono Simon ne Mundu ne Pisto ne Manya ono ye munde kuba batambulanga kati olunaku lumu twali ewaka mu nnyumba ya Kalalashi gye twali tupangisa mukulu Richard omugenzi bambe mukama muumuze mirembe nali siriiwe ewaka enkwakolo yali etonye yagira na mu canvas najja bwajja namusanga asiibula ng'alina baaga ku mugongo ng'alina n'engato za canvas n'agenda Susan n'akwate ne muzeeyi yaliwo yali weekend n'agenda kubanga muzeeyi bw'ataabeeranga waka kumusisinkaniranga waka ng'amusisinkanira wa ku mulimu Susan n'aŋŋamba nti omulabye Richard Vuki namugamba yeesonyiwa ebibaala n'agaana nti Vuki babadde bamunoonyerezaako ng'era bamutambulirako nga batapinga n'essimu ze ng'ayogera ne ex wa Susan ate nga ex wa Susan looya wa Sserwadda era akyali wa Sserwadda nti Sserwadda asobola okuyisizamu ex omwo n'agamba Vuki akole muzeeyi ekikyamu Vuki lwaki tamwesonyiwa ex oyo namulabako erinnya lyo ndyerabiddemu oba musajja mukiga oba muki naye mwerabiddemu naye kubanga bwe twatandika botiiki eri ekyebando gye bayitanga Suzaabu Susan yamukubira najjanga n'amuwagiranga n'engoye namuga leero ndeese buno Susan n'aŋŋamba nti omulabye Richard Vuki namugamba yeesonyiwa ebibaala n'agaana nti Vuki babadde bamunoonyerezaako ng'era bamutambulirako nga batapinga n'essimu ze ng'ayogera ne ex wa Susan ate nga ex wa Susan looya wa Sserwadda era akyali wa Sserwadda nti Sserwadda asobola okuyisizamu ex omwo n'agamba Vuki akole muzeeyi ekikyamu Vuki lwaki tamwesonyiwa ex oyo namulabako erinnya lyo ndyerabiddemu oba musajja mukiga oba muki naye mwerabiddemu naye kubanga bwe twatandika botiiki eri ekyebando gye bayitanga Suzaabu Susan yamukubira najjanga n'amuwagiranga n'engoye namuga leero ndeese buno
kati vuki nga omusajja yali aleese message vuki z'abayogera n'omusajja ziraga muzeeyi ne voice muzeeyi n'agamba wakolera ki vuki tumukolere ki omusajja oyo ebigambo byembagamba saabiwulirako Richard nga abyogera ebigambo byembagamba Susan yabiŋŋamba era bwemba nnimba Mukama atwala omwana wange Susan n'agamba nti omusajja badde bategese okutomera vuki afe natural death vuki yali kapiki yali amaze okugula kapiki mu ndeeba ka green ka masannyalaze akapiki ako baakateeka ne mu studio yaabwe vuki mwakolera Degganga akapiki ako mwekali singa mwetegeeza nnyo Degganga gye bakola n'omuvubuka omulala program bayita Degganga akapiki ako mwe baakateeka ng'abasajja mbu Richard balina solution ya kutomera vuki afe natural death mbu Musumba n'abagamba mbu muweeyo wiiki yaga wiki bbiri mumuweeyo wiki bbiri Susan amubuulirire bw'agaana tewali kyamukolera naŋŋamba gwe nawe ddiini tolowooza mukwano gwo nnyo Maaka obudde obwo nalina omukwano gwange bayita Maaka ngwe bamita Maaka munywanyi wa Yesu ng'avuga aloteza ng'asula nansana eno ng'agenda ebujuuko bainge wasekawo malubo wasekawo malunansana kumasa noddeeyo gwekyo ekyettaka gagyasula nga mukwano gwe nanga gwe naawe baakuteekako Maaka abeere ng'akutambulirako naye wa SFC ye Richard gwe mbadde mmanyi kirageeza gobadde omumanyi ng'owe-SFC era yagamba dogama awo bwe twanandika omumanya nga makulu bwe bakulanga ekintu obanga waliwo akoze ekintu katugeze nga bwe byabeerangawo nupu awo yali ne manage jukira 2019 nupu nga tennaba kukola ki onyikira nnyo pipopo nga tediiwo kati nga obanga katugeze Susan nga ayinza okugeza ku kintu kyonna waliwo ekiriwo oba oyo yeetaga owamba Richard basooke bamuteeke mu mmotoka bamuvuge oba bamukubire mu mmotoka bamusuuleyo mu mabira nti abo bakwetolooza Kampala okumala olunaku lulamba n'okumawo ng'owunze kati nemmanya nti wa SFC kubanga yajjanga nnyo mu ofiisi ya muzeeyi buli kaseera ku kyaki nga avaayo n'agenda olweggulo obasawa nga 12 muzeeyi tannagenda misingi n'ajja ng'era omwami bw'abeerayo temutera gendayo nnyo nga bamala kumaliza muzeeyi n'asiibula emisingi n'agenda ku misingi noono n'afuluma ye ssebo kati gwe wano wabeeredde wano oyo obadde ali kwabo bobadde weeraliikirira kubanga mbadde ekituufu mbadde mweraliikirira lwaki nti bwe baba baali basobola nga Sudan bwe yaŋŋamba nti baali basobola balina pulaani etomera vuki ng'ate vuki yali mukwano gwa Susan nnyo okusingako ne kunze kubanga vuki mu mboozi ze balaga nti vuki yasuzaako ko Susan ng'avuddemu oba olubuto nga bakyali mu ndeeba omuntu oyo bondi eyo ate Susan yaleeta vuki omujja mu ndeeba kubanga bali bakolera mu ndeeba vuki kwega yali omukwano gwabwe ne Susan gwali mulalamukko ku gwange nti nze nali singa kuva eri nenkuba Susan haga ne muwa ne peeki wadde yali mukwano gwange nnyo naye nga vuki ali okke nga vuki asobola kwambala enkaddo ya Susan oba ya muzeeyi n'agamba ngitutte Susan n'atakola ki n'atayomba ate ekyali kunze kati nenga vuki baba basobola mukola ekintu bwe kityo kati ate nonze kubanga nawali bawozanga kuba jukira kati walabye omwami eyabadde mu nkofiira ng'akutte Pastor Bujingo bano abaana baleetedde vaalo omuwanvu bwe bateredde okavaalo omwami oba mitafande John meja oba ali ku meja oba kano naye
yalinyisibwa kukuda kalo ne benja liliwe ekkulu kano yo mukulu ndoza bamuteka kulya kano bamujja kulya meja bamujja ku kaputeni bamujja baba eddaali yali nyira ali Canada kanani yali ne eddaali bamwongera eddala afande John oyo naye musirikale nozo wa SFC simanyi byabwe naye yali mukadde wa kanisa ngali hambo twakolanga ne meeting ne mu meeting ya Joyce afande yawanga sente oyo yajjanga n'akiika ye muntu eyali atuukikako kali mu kyaki ekitakkirizibwa ng'alinga muzadde era mu kyaki bamwitanga nnyo muzadde Uncle John nga mwangu Uncle John oyo kati Pastor Bujingo bwalangira Teddy biki afande John oyo naava mu Kanani nalaba nga omunnyo gujabuse naava mu Kanani teyaddamu kulabika kati afande John oyo nga waali Susan nga agamba nti Teddy alina omuwala gwatambula naye mbu munankolo bamunyarwanda mbu munene mwoyo musirikale mbuno abegera afande John mbuno yo muwala gwe bagenda okukozesa okusindiikiriza Teddy aleete divorce kakati ng'abewanisa nnyo ti za Teddy twamwetooloola kitegeeza kino ekifaananyi ekyalabise kikadde kipya yazze n'amulaba yakomyewo lugonvu gyali teyagenzeeyo ku gundi nga bw'ojja n'olaba ndowooza omuki nga bw'ojja n'olaba yaliko omuntu kubanga okufa obusungu obuzi